future in thy hand. United free for liberty, together we'll always stand. O Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's calling, peace and friendship we'll live. Mbasaba tutuuleko. Mukama wange Katikkiro, Obuganda bwonna buzze wano olwaleero nga tujjukira nga bwe giweze emyaka 33 nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo y'abajjajjaabe, era tukube engalo ez'omwanguka nga twebaza Katonda oyo asobozesezza Mukuma okusobola okuba ku Namulondo emyaka egyo. Mukama wange, abantu ba Buganda twayiga okukuba engalo, ne mu Watoto tugenda zikubira ddala. Tukube engalo ez'omwanguka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati ate engalo zino za maama n'Abagereka. Tumwanirize mu kifo kino. Zino ziddako za mukulu waffe Kamalabyonna wa Buganda. Tumwanirize mu kifo kino ne maama. Mukama wange Katikkiro, Cabinet ya Ssaabasajja Kabaka bugamba okutuula kati tusobola okukola okusalawo. Bonna weebali, era nsaba munegatteko twanirize Oweekitiibwa Profesa Twaha Kawase Kigongo, ye mumyuka asooka owa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa mu kwanaganya emirimu
ebya tekinologiya n'obuyiiya. Tumwanirize n'engalo. Mukama wange past district governor ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa tuli naye, omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda. Tusanyuse nnyo okulaba. Mukama wange ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule omukubiriza wa Lukiiko lwa Buganda tuli naye wano. Negateko twanirize ow'ekitiibwa Ahmed Drasa omumyuka w'omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda. Mukama wange ow'ekitiibwa David FK Mpanga minisita ow'ettaka n'ebizimbe tuli naye wano. Minisita wa Kabaka ow'olukiiko cabinet abagenyi ensonga ez'enjawulo mu ofisi ya Katikkiro ow'ekitiibwa Noah Kiyimba naye tuli naye wano. Minisita wa bulungi bwansi, butonde bw'ensi n'ekikula ky'abantu ow'ekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo tuli naye wano mukama wange. Minisita owa gavumenti ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka era nga ssentebe organizing committee ow'omukolo guno ow'ekitiibwa Joseph Kawuki bali ku ddembe mukama wange waali. Minisita wa Kabaka ow'obulimi obusuubuzi n'obwegassi ow'ekitiibwa Hajj Amis Kakomo naye waali mukama wange. Minisita ow'ebyobuwangwa ennono amasiro obulambuzi n'ebyokwerinda ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala tuli naye. Minisita ow'amawulire okunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe naye tuli naye wano. Minisita ow'enkulaakulana y'abantu n'ensonga z'ofiisa Nnaabagereka ow'ekitiibwa Kotelda Nakate Kikomeko mukama wange naye waali. Mukama wange abagenyi be wayita babeerewo olunaku luno bangi era empapula z'olaba wano ziriko abantu abawera 300 abeetaaga okwanjulwa, naye munzikirize twanirize abantu mu biti eby'enjawulo. Mukama wange bakatikkiro abaawummula bazze tuli nabo wano. Mukama wange waliwo baminisita ba Kabaka abaawummula nabo we tuli tusituke. Mukama wange Saabaganzi waali. Mukama wange abaana b'eŋŋoma bali wano bonna bangi abazze wano olwaleero. Mukama wange tulina abalangira n'abambejja bali wano mu bungi obuyitirivu tubaaniriza. Mukama wange abataka abakulu ab'obusolya nga bakulembeddwa omutaka Namwama mukama wange we bali wano bajjajja. Nsaba ne bakatikkiro bajjajja namwe musituke tubaanirize. Bakatikkiro wabajjajja tusanyusa okubalaba. Mukama wange bannaddiini ndowooza olaba mukama wange tewali yatazze nga bwe wabayita bonna we bali. Twanirize bannaddiini abatwegasseko olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama wange tuyina community eya Watoto naye ng'ekuleberwa pastors, deacons and elders. Musituke tubaanirize olunaku olwaleero. Mukama wange Katikkiro tuyina baminisita aba gavumenti eya wakati abatwegasseeko. Musaba musituke tubaanirize baminisita kuva mu gavumenti eya wakati.
tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange tulina leader of opposition Honorable Joe Lusennyonyi naye waali tuli naye wano lwaleero. Mukama wange Buganda caucus ne bambe ba parliament abadde of parliament weebali samba ba parliament musituke tubaanirize tusanyuse nnyo okubalaba. Kama ndozo Minister ono Robert Migadde ye ssentebe wa Buganda caucus. Kama wange tulina ababaka ba parliament abawummula nabo batuwegasseko wano olwaleero tuke tubaanirize ababaka ba parliament abawummula nabo we bali bangi ddala. Kama tulina ababaka b'olukiiko lwa Buganda abali wano olwaleero nsaba musituke tubaanirize ababaka b'olukiiko lwa Buganda. Tusanyuse nnyo okubalaba. Kama wange tulina abaami ba Kabaka ab'amasaza n'abamyuka baabwe nabo we bali musituke tubaanirize. Bakulembedde omulangira Ronald Mulondo oyo kangaawo akulembedde amasaza gonna gakiikiriddwa bulungi. Mwebale nnyo, mwebale kujja. Mukama wange tulina bassenkulu ab'ebitongole by'Obwakabaka nabo we bali. Bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka musituke namwe tubaanirize kubanga nabo kampuni za Kabaka Mukama wange bassenkulu we bali. Ne bakama baabwe bassentebe ba boards nabo we bali. Ssentebe ba boards nabo we bali okusobola okubeera naffe. Tulina bammemba ba Buganda Tuwezimbe nabo we bali. Mukama wange we bali. Tulina bammemba ba kkooti ya Kisekwa nabo we bali. Mukama wange Katikkiro tulina abakulembeze abavubuka mu Buganda n'abavubuka mu Buganda abazze wano olwaleero abakulembeddwa munnamateeka Derek Kavuma. Musituke nammwe tubaanirize. Mukama wange tulina abaami ba Kabaka ab'eggombolola Emiruka n'abatongole nabo we bali wano. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange tulina bassentebe ba districts, tulina ba mayors, tulina ne ba ssentebe ab'eggombolola ne LCs ne ba councillors kuva mu gavumenti eya wakati. Tusanyuse nnyo okubalaba. Tusituke tubaanirize kubanga mwebale nnyo, mwebale kujja. Mukama wange Katikkiro abantu ba Buganda bangi abali wano mu biti eby'enjawulo. Tulina abakuumaddembe, tulina abaana b'amasomero, tulina abantu ba Kabaka abatudde wabweru. Bonna bonna nsaba tweyanirize buli omu agambe munne weebale nnyo, weebale kujja. Bw'aba tayogera kyusa ekifo oyinza okuba oli ku kizibu. Mwanirize weebale kujja omutuleko ne mummunye. Bw'olaba nga atunula eri oyinza okuba ofunye omukisa okufuna entebe endala. Tusanyuse nnyo okubalaba era Mukama wange tugenda kufuna Mukama wange wano wetuli Watoto church bwoyogerere. Era Mukama wange Pastor Julius n'omukyala ngenda basaba bajje batubuuzeeko ate n'oluvannyuma tujja kufuna okwogera kwa mulundi gumu ate tusobole okuba nga tuva mu kifo kino. Pastor Julius tumwanirize n'engalo. Thank you, our wonderful MCs. I am not going to take forever, but I just want to, on behalf of Watoto family and Watoto Church, to congratulate the Kabaka for 33 years of his kingship in Buganda. Now,
Buganda Kingdom has 5 core pillars, and one of them is to safeguard the Kabaka and the heritage. And so we thought as a church, how could we, on a day like this, 33 years of kingship, how could we do something to reflect on his life as we celebrate 33 years of the Kabaka? And so our creative team came up with a beautiful piece, and the theme of the piece is "To God be the glory." That is the theme of this piece. Please watch the screen as the creative team leads us in this beautiful special as we give tribute to the Kabaka on this beautiful day. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several days. He has done for all the things He has done for all the things He has done. Indeed, happy 33rd anniversary to the Kabaka. One more message that I'm going to leave with you, and I'll go and sit, is a message from our founder, Pastor Gary. When I spoke to him and said, we have had the unique privilege of being requested to host such a special day, I reached out and said, would you please, we would have loved you to be here,
Because everything you dreamed about for Watoto Church, not to be a church that is isolated from community, but a church that cares about the community, it is happening. And I said we have this unique opportunity to host a Thanksgiving service. Would you say something to the people that will be gathered to celebrate? And so the final part from the Watoto Church family is a speech from our founder, Pastor Gary Skinner, who recorded it right on the screen. Ransom for many. By his death and resurrection, he offers forgiveness, new life, and the gift of his Spirit to all who trust in him. The crown King Jesus wore was not made of diamonds and gold, but of thorns. In Jesus, we discover that our greatest strength is found in our humble service, that the highest authority we hold is exercised by love, and that true greatness and enduring legacy is measured not by the power and position we possess, but by the sacrifice of ourselves for others, what we give. Your Majesty, every throne on earth stands beneath a greater throne in heaven, and the calling placed upon a king is greater than any person can fulfill by human strength alone. We all stand in the constant need of God's grace, forgiveness, and ability. It is as we walk humbly with God, following in the footsteps and example of his Son Jesus, and as we depend upon the power of the Holy Spirit, that we receive the wisdom, courage, and strength we need to fulfill the calling he has entrusted to us. The greatest honor of a king is not that people bow before him, but that he himself bows before God. For when a king honors God, as you do today and in every day of your reign, he blesses his people, and the king's leadership becomes a rich and irreplaceable source of hope and security for the generations to come. Your Majesty, we celebrate you. We pray that the finest days of your reign will You are God. Your righteous will never be moved. Never afraid of the woes of this world. Who can deny your command? 'Cause you are God, and who am I? The light shines in darkness for me. Blessed in the valley and blessed on the hill. Great is your love towards me. Little me. Kufa sikuba sembera Mukama mukwano gwa masika tali balekerera muchiria no kufa sikuba sembera
before you. We are nothing before you. Ooh, yeah. Abesiga Mukama, teba wangulwa, teba mekebwa, bali namani. Abesiga Mukama, teba wangulwa, teba mekebwa, bali namani. Engalo ezo twali zongeddemu. Tweyanziza nnyo Anamakula olw'oluyimba olwo olulungi lw'otuyimbidde mu kano akaseera. Oweekitiibwa Sserwanga, mu kano akaseera Pastor Julius yayogedde nti nga Watoto Church waliyo amakula ge twagala okuwaayo eri Obwakabaka. Lwaki tetwaniriza omusumba Julius Rotlonyo n'akola omukolo ogwo? Pastor Julius, tujja kusaba ojje okola omukolo ogwo. All protocol observed at this particular moment. The Katikiro and the Nabagereka, the officials of Buganda Kingdom, and all those that are present today. It's my honor on behalf of Watoto Church to present our Amakula to the King, the Kabaka, as he celebrates 33 years of his coronation. And I need to see the Amakula. Where are the people with my gifts? They need to bring them right now. As they bring the gifts, once again, I just want to appreciate the kingdom for choosing to bring the Thanksgiving service here. And also, I was reminded, if you're here and you say, you know, Pastor, some of the things that were said have touched my heart, and I'd like to talk to somebody about this walk with Jesus. We would love to help you. You will find many QR codes around that will help you. You just scan it and you can talk to somebody who will help you to recognize your walk with the Lord. And on behalf of Watoto Church, the other way, yes. And I want to invite the Katikiro here to receive our contribution to the floating clinic from Watoto family, about $10,000, 38 million. Thank you so much, Katikiro, Mr. Charles Peter Maiga, for allowing us to be part of Kingdom initiatives. And on behalf of Watoto, we believe we will raise the money for the floating clinic. Receive our humble contribution to the floating clinic. Thank you. Over to you, MC. Tweyanziza nnyo Watoto. Tuwongere engalo bannange. Emmeme gabagaba enaagejjanga. Mukama we Katikkiro, tulina abantu ba Buganda bangi abali ku mikutu nga batugoberera. Tulina abantu ba Buganda bangi, ababaka ba Buganda mu Buganda n'ababaka ba Buganda obweru wa Uganda, bonna bonna bali ku mikutu bagoberera. Fe abali wano twaniriza abali ku mikutu n'engalo bategere tuli nabo. Mukama wange Oweekitiibwa Philip Katahoire okuva mu Bukama bwa Bunyoro wali wano. Tusanyuse nnyo okulaba akiikirira Bwakabaka bwa Bunyoro olunaku olwaleero. Weebale nnyo, weebale kujja. Bassebo ne bannyabo, ngenda basaba mu ddakiika ng'emu tugenda kusituka tukube engalo ez'omwanguka twanirize Kamalabyonna ajayogereko gye tuli. Ddakiika nze njibala kubanga kyabulamu bweweegololamukko ate n'olaba ensonga eziddako.
Microphone stand, either way. Oh, we need the stand. Yeah. Okay. Bring that stand, microphone stand. We need the microphone stand. The stand, microphone stand. Yeah. No, bring the one you have brought. Just pull it up. Set it up. Mulaba buli muntu n'obukugu bwe. Nyabo Saba Minister Robina Nabanja, Mama Nabagereka, abagenyi bokka bengenda okwogera be bano abali wano, abalala mwenna Oweekitiibwa Sserwanga atukoze bulungi n'abanjula era mbassaamu nnyo ekitiibwa era kansabe ekibiina ekiri wano kibaanirize nnyo. Okuliraana Maama Nabagereka ye n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga, amuddiridde ye n'alinnya Sarah Kagere, amuddiridde y'Omulangira David Namugala n'omuzaana, amuddiridde n'alinnya Dina Kigga, azeeko ye Mulangira David Kintu Wassajja, omuzaana amuli mabega, addiridde Omulangira Wassajja y'Omumbejja Christine Gertrude Nabanaakulya. Kale engalo twagala zivuge bulungi, sitwagala Sebo Senior Pastor Julius Rotlonyo ne mukyala Vanita Rotlonyo n'abakulu mwenna ab'ekkanisa eno n'abantu ba Katonda mwenna abali wano mbalamusizza nnyo. Emyaka 33 emabega olwaleero ku lusozi Naggalabi Buddo, Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Mwenda Mutebi II yatuula ku Namulondo ya Buganda. Ku lwammwe ne ku lw'Obwakabaka ne ku lwange n'ab'omu maka gange, mukyala wange naye waali awo, njozaayoza nnyo Omuteregga. Emyaka 33 tegibadde gya kyeya, ebibala tukungudde bingi, byogeddwa mu mwezi gwa Julayi kumpi gwonna, nkakasa nammwe mubadde muwulira nga babikoonako. Naye oba oli awo ekibala ekisinze kwe kunnyikiza obuwangwa bwaffe, era Kabaka ategeerwa
abakulu n'abato mu Uganda n'ebweru. Ffe ng'Obwakabaka twebaza President Museveni ne gavumenti ye kubanga mu 1993 mu mwezi ogwokutaano mu lukiiko olwayitibwanga National Resistance Council ye President yennyini we yakubiriza olukiiko lwajjamu mu ssemateeka obuwaayiro obwali bukugira Obwakabaka. Tetusobola kukyerabira. N'ebintu bingi bye baali batunyazeeko ne babizza. Tetusobola kwerabira. Naye ng'erinnya lya Ssaabaminisita bwe ligamba, tetukoowa kubanja birala. Bangi be tuli nabo wano olwaleero ennaggalabi tebaaliyo. Mubalabye wano bangi nnyo wano tebaaliyo. N'abaana bonna abali ebweru ennaggalabi tebaaliyo. N'abamu abali wano tebaaliyo. Bangi baali tebannaba na kuzaalibwa. Abalala baali bato nnyo nga bazaale. Ng'Oweekitiibwa Isirairi Kazibwe Kitooke yali muzaale naye nga muto. Kabaka ennaggalabi yagendayo nga 3 n'ayita ku Neebalamye Mayanja n'asula mu nnyumba Buganda. Mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yaluwangula n'agenda mu nnyumba Bwanika. Mbagambye nti yasula mu nnyumba Buganda. Mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi ku Nayota bwe bayitawo bwe balulwanira. Bwe yava ku Nayota n'agenda mu nnyumba Bwanika ne bamunaazaako ebisago eby'olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yava mu nnyumba Bwanika n'ajja wano ku Nakibuuka n'atambulira ku maviivi ku Namulondo ennansi ey'Omulandira. N'ayimirira n'ayambazibwa amagatto n'asumikirwa eddiba ly'ennyana n'assibwako ebifundikwa 2 ebyo ekimu kya bulangira ekirala kya bufuzi. N'ayambazibwa eddiba ly'engo, n'ayambazibwa enguugu eyo y'engula eŋŋanda, n'akwasibwa amafumu 2 ag'obuzira okulwanirira Obwakabaka n'okulwanirira Obuganda. N'alasa ente ennume enjeru, n'akongojjebwa ab'embogo abaweeka. Ne Nnaalinnya Lubuga tuli naye wano yakongojjebwa. Kasujju Lubinga n'akwata Kabaka ku mukono n'agamba nti ono ye Kabaka wammwe. Mujaguzo ne zivuga. Kabaka ng'avudde ku Nakibuuka yagenda ku Kituuti. Oyinza okugamba nti waali Amatikkira, kale tugayite ge twajja mu nsi endala. Era gakulemberwa nnyo abakulembeze b'eddiini. Ebyembi ku baaliyo wano sirabawo n'omu. Kubanga baaliyo naye abaakola omukolo tewali n'omu. Kubanga omulabirizi Misayiri Kawuma yagenda eyamwambaza engule. Ssaabasumba Nankyama yamwambaza omunagiro yagenda. Bishop Ssekamaanya yamwambaza engule waali, yamwambaza empeta waali n'etaliiwo wano. Bishop Oddungu w'e Masaka ye yayigiriza naye yagenda. Nga byonna biwedde kubanga byonna babikola nga baluŋŋamizibwa Katikkiro Kamalabyonna. Nga naye tannaba kulangirira Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa John Katende tukyali naye ali wano. Ayimirireko. Ng'ayambibwako omumyuka we mu budde obwo Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule waali simanyi oba yasobodde okutuuka. Ng'ayambibwako omugenzi Peter Nkambo Mugerwa ne munnamateeka Charles Peter Mayiga baalayiza Kabaka.
omukono gw'ekitiibwa Katende gwe gwasooka ku kirayiro ng'ajulira Kabaka, ne kuddako ogw'ekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule, ne kuddako ogw'omukungu Peter Nkambo Mugerwa, ne kuddako ogwa Charles Peter Mayiga eyali omuwandiisi w'olukiiko. Njogedde ebyo olwabo abataaliyo abataabimanya, mbifunzizza mufune ekifaananyi ekituufu. Ebyo nga biwedde, Katikkiro Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji yakwata omukono gwa Ssaabasajja ogwa ddyo n'aguwanika n'ategeeza Obuganda nti ono ye Kabaka wammwe na buli kati ye Kabaka waffe. Kyetuvudde tujja wano mu Watoto Church, twebaze Katonda atusobozesezza okuba ne Kabaka waffe Mutebi owookubiri kati emyaka 33 ng'atulamula. Ekigambo Watoto kya Luswayiri kitegeeza abaana mu Luganda. Simanyi oba abakulira kkanisa eno baali bategeeza nti wano bonna abaliwo baana ba Katonda, oba baali bategeeza nti abasabira wano baana bato. Naye byombi bikola. Era mwe aba Watoto mbalamusizza nnyo, kubanga Katonda atusobozesezza ffenna okuŋŋaana wano ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Namusanya abakulira Watoto Church, Pastor Julius Rotlonyo ne banne, era mbeebaza okutukulemberamu mu kusinza okw'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ayina eddiini gy'asoma, mukristaayo oba muprotestant, naye bwe kiri. Naye Kabaka w'Abakatoliki, w'Abasiraamu, w'Abalokole, w'abantu bonna. Bwe nasisinkana ne senior pastor Julius Rotlonyo, yaŋŋamba nti tujja kuba n'okutendereza Katonda kwe tutalabangako. Weebale okutuukiriza kye wasuubiza. Mbadde ndudde biraba bino. Nina essanyu lingi nnyo basebo ne bannyabo okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mbasaba ffenna tuyimirire tukubeko mu ngalo. Mbasaba mwenna muyimirire. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe muzze mulaba, ennaku zino Omuteregga teyeetaba nnyo mu mikolo. Kye tumanyi, Omutonzi ajja kumusobozesa okudda mu mikolo mu bbanga ery'okumpi. Omutanda yasiima omulamwa gw'okujjukira Amatikkira omwaka guno tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Obuwangwa y'endowooza oba enzikiriza abantu gye bataputamu embeera eba ebeetoolodde. Enneeyisa y'Omuganda, olulimi lw'ayogera, engeri gy'akolamu emirimu gye, engeri gy'akolamu ebintu, engeri gy'atambuzamu obulamu bwe n'ebirala by'ebyobuwangwa bw'Omuganda. Tulina ebika n'emiziro egibigenderako. Ow'embogo talya mbogo era tagiyigga. Mwategedde nno nti ntudde mu bakyala babiri wakati awo ab'embogo. Mukwatiddwa obujja, temwagala bakubira mu ngalo. Okugoberera obulombolombo nakyo kya buwangwa. Okufukamira nga abakazi babuuza. Oluusi n'abasajja. Abasajja bangi bafukamirira bannyaabwe. Kirungi. Era abaana abalenzi mubayigiriza okufukamirirwa bannyaabwe naddala nga bato. Kirungi. Ebyo nabyo bya buwangwa. Ennaku zino
ensene ennamba enneekulungulivu ng'eppeera yafuuka kumpi kyalo kimu olwa sayansi ne tekinologiya ebigonzeza eby'empuliziganya. Ndowooza n'omulangira Nicholas basamula ebintu byonna abigoberera mangu ng'ali eyo mu Amerika. Nabadde saamulabye. Oyo omulangira Namugala yamuzaala naye asinga kitaawe obuwanvu. Abantu abamu bwe balaba ebiri mu bitundu by'ensi ebirala nga batandika okugamba nti obuwangwa butukuumira emabega, batandika okubijereegerera. Ebika tebirina kye bitegeeza. Temubawulirangako? Okufukamira kinyigiriza abakikola, gwe atakikoze lwakikuluma. Okwogera Oluganda kya wansi, omuntu terumugasa. Empisa z'obuko temuli makulu. Kabaka takubwa mabega, talabwa mu kamwa nti byadiba. N'ebirala bwe bityo. Bagezaako okutunafuya, okubitujjako, oba okulaga nti tebikyetaagisa mu mulembe guno gwe tulimu. Basebo ne bannyabo, obuwangwa bw'abantu, empisa zaabwe, ennono zaabwe, n'ebirala byonna byesigama ku ebyo ebibeetoolodde. Obuyigirize tusaana tubufune, ensi tugimanye, enneeyisa n'obuwangwa eby'abantu ab'enjawulo tubimanye, n'ennimi endala tuzoogere. Wabula omuntu gy'akoma okumanya eby'ensi endala, gy'akoma okwetaaga okukuuma obuwangwa bwe. Kubanga abalala be tujuliza, abo be tulowooza okuba ab'omulembe, ate bo tebataŋŋana na buwangwa bwabwe. Abangereza bwe baafiirwa n'abakyala Elizabeth owookubiri, baabikira enjuki ne babikira n'embuzi. Nali sirowooza nti enjuki zimanyi nti n'abakyala gy'ali alamula, kubanga ate ozibikira otya okuggyako nga zimanyi. N'embuzi. Abaweereza bannaabakyala baamenya obuti bubiri ne babugalamiza ku mubiri gw'omufuzi waabwe. Ezo mpisa eziri mu buwangwa bwabwe. Wano wenkubuuliza, gwali wano n'oyo nandaba, Abangereza gwo basinga okubeera ab'omulembe? Lwaki empisa eziva mu buwangwa bwabwe bakyazitambulirako? Mbagambye nti omubala Kabaka gwe yatuwa kwe kuba abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Obuvumu kitegeeza okuggyayo, okunywerera n'okulaga ekituufu awatali kwekomomma, awatali kwetya oba kwebuzaabuza. Bwe tuba tetwagala kusaanyizibwawo olw'embeera y'ensi mwe tulina okuba abavumu. Tujja kugenda mu masomero tusome, tufune ebbaluwa z'obuyigirize. Eddiini nazo tujja kuzisoma tuzitegeere. Kyokka tulina okubeera abanywevu, abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Atabutegeera tumuyigirize. Olaba omuntu bamuyigiriza okusoma n'okuwandiika n'abiyiga, ate okumuyigiriza bino bye yazaalibwamu. Abuvumirira tumwanukule. Ayambalira Kabaka, naffe tumwambalire. Anti anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Obuvumu tekitegeeza kulwana.
temugenda ne mukwata amayinja mu abavubuka. Tekitegeeza kuvuma, temubaako gwe muvuma. Tekitegeeza busungu na kwereega bica n'okwekapa bategeere bw'oli omuvumu. Nedda. Obuvumu kitegeeza kunywerera ku kyoli oba ku kyokkiririzaamu awatali kwekomomma. Bwe tunaaba abavumu ne tunywerera ku kye tukkiririzaamu tuba tuli ku kituufu. Ate ka mbabuulire, mu kituufu mwe muli ensigo y'obuwanguzi. We are assembled here to give thanks to God for the 33 years since His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II ascended the throne. I thank the leadership of Watoto Church for being, should I say, the lead worshippers today. Because we were all worshiping, but probably they were the lead worshippers today. Team leader Julius Rotlonyo promised us a Thanksgiving service like we had never witnessed. What we participated in today was a wonderful and worthy prayer ceremony. Thank you very much. The theme for this year's celebration says fortitude as we promote our cultural values. Culture can be defined as a set of beliefs that define a group of people, community. Since the Tower of Babel in the chapter of Genesis, the human race is characterized by different linguistic and behavioral patterns. Since the Tower of Babel, to be English or French or a Muganda or a Kenyan or a Nacholi like Lalobo I met here is a God-sanctioned occurrence. Globalization tends to turn the human race into an omelette. All people must be whipped into one. They say, your ways are bad. Your way of life lacks global appeal. Those beliefs keep you glued to a gloomy past. Your language isn't universal. So we must have fortitude, ladies and gentlemen. We must have courage to preserve and promote what defines us. I've just mentioned what I witnessed at the demise of Queen Elizabeth II of England. There was a ritual of informing the bees and of the goats of the Queen's passing. Can you believe this? And there was the broken wand ceremony, where sticks signifying the official end of the Lord Chamberlain's service, the deceased monarch, were broken and placed on her casket. Now, if you regard the English as modern people and you witness these cultural practices, then you understand that culture is a set of values that give a specific definition to a specific people. Modern is what trends, but culture is a set of beliefs or values steeped in a people's heritage. My friends, fortitude isn't synonymous with physical fights or violence, or anger, or hot exchanges, or even fierce facial expressions. Fortitude requires firm belief in one's values, hence bring out the truth without fear of contradiction. We shall embrace education, and we shall understand politics and the world around us. We shall embrace religion and praise God. Even then, we must never lose understanding of the biblical story of the Tower of Babel.
wangi nga temukubye mu ngalo. Akazungu kagizeegizeemu. It should be our responsibility to appreciate and protect our inheritance from our forefathers without timidity or even confusion. Kammalirize. Nga neebaza olukiiko oluteesiteesi olwakulembeddwa ekitiibwa Joseph bali ku ddembe. Muyimirire ab'olukiiko, muyimirire babeebaze. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala. Emikolo gino omuntu kyangu okugamba nti bantuuzizza bubi. Ekyo kyanguwa. Omuntu ayinza okugamba emizinalo nabadde sigiwulira. Naye bo tebamanya bano abateekateeka kye bayitamu. Ssebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abakulidde enteekateeka ez'ekujjukira Amatikkira ez'enjawulo. N'alinnya Agnes Nabaloga, n'alinnya Lubuga, yatema evvuunike ku kizimbe ekigenda okuzimbibwa ku ssettendekero wa Muteesa wano e Kakeeka. Ate ne yeetaba mu musomo ku mulamwa ogw'obuvumu nga tukuma obuwangwa bwaffe ogwatuweereddwa Kangaawo ow'ekitiibwa Ronald Mulondo, PhD, Doctor. Ssaabasumba Augustine Kasujja, omubaka wa Paapa eyawummula, yakulembeddemu omwoleso ogw'olubugo, ne Naalinnya Lubuga yakibaddemu nnyo ne Naalinnya Kagere n'omulangira wa Ssajja. Abalala oba kamera tezaabakutte. Oba bano bokka simanyi bulungi, oba bano bensinga okwagala. Naye omusomo gwabadde mulungi okulaga tekinologiya. Olubugo yali tekinologiya ow'Abaganda mu budde obwo. Era Speak bwe yawandiika mu kitabo kye nti wano wensoose okusanga abantu abatayita bukunya. Bwe kiri, Speak yakiwandiika. Yatambula okuva eno egindi eno ku Indian Ocean. Abantu bonna bayita bukunya, bayitawo bagenda eno badde eri. Balya kasooli. Wano yasanga abantu bambadde olubugo. Aba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir baaterezezza ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda. Abaana bano bafubye okuyimba mu ntereeza naye bakuba babadde bakalaba nota. Naye bajja kutuukira ddala, tubeebaza nnyo abaana bano abayimbye. Natikkudde amakula ga Ssaabasajja mu Lubiri e Mengo olunaku lwa jjo. Ate era naggulawo Muteesa owookubiri Health Center e Kalasa mu Bulemeezi. N'okutema evvuunike eri ekisaawe kya Kabaka Daudi ky'owokubiri ECOP Stadium Buddu. Emikolo gibadde mingi. Bonna abagiteeseteese mbasaba mubakubire mu ngalo nga mubeebaza. Nziramu okwebaza Watoto Church olw'okukulemberamu okusinza okw'olwaleero. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bulijjo bwe mubanga musaba Ssaabasajja musabirenga. Naffe abamuyambako nno mutusabire. Lwakundaba wano nga nnyimiridde mu kkanzu naye temulowooza nti byangu. Mutusabire. Nkwebaza n'amakula obukadde 38 ezivudde mu Watoto Church. Naye bagambye nti zigenda ku lyato ery'okujjanjaba abalwadde mu bizinga, ate be naaziyita amakula omuwanika w'enkuluze taazinzigyeko. Njagala okubakubiriza nti bwe tunaaba ab'okuzza Buganda ku ntikko, tulina okubeera abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe, kubanga we butali tewabeerawo bwakabaka. Ate bwe tutaasitule mutindo mu byonna bye tukola, olugendo lw'okudda ku ntikko lujja kuba luwanvu okusinga bwe lwandibadde. Ngenda kuyita Prime Minister
kubanga muntu mukulu ekyenkanidde awo. Ye mukulu wa gavumenti era balina omukwano ogutalojjeka ne leader of opposition. Kati omugenyi omukulu bw'ajja oba mwegendereza. Ate Omuganda agamba nti omugenyi ajja n'ekikapu kye tosooka kumugeya. Olugero Omulangira Wasajja lumuwoomedde nnyo bwe luli. Kaakati omuntu omukulu nga Ssaabaminisita era bw'atambula mumulaba entambula ze. Naye eyo si y'ensonga. Ensonga enkulu nti muntu mukulu mu ggwanga. Ssaabaminisita bw'anaamala okwogera, aba Watoto Church baafumbye keeki. Wano baŋŋambye nti bagiyita cake. E Bulange tugiyita keeki. Baafumbye keeki era nja kusaba Lubuga n'alinnya Agnes Nabaloga atusalire keeki eyo nga tumaliriza nga tufuluma. Ajja gitusalira tugirye tweyongereyo. Mwebale mwenna okujja era nsaba Katonda abatambuze bulungi nga muddeeka. Nyabo Prime Minister jangu olamuse ku bantu bano. Engalo zivugeko bannaayo. The Nabagereka of Buganda, mukwano gwange, Mama Najinda, nsanyusa okulaba. The Prime Minister of Buganda, your Deputy Prime Ministers, Honorable Nabakoba wano wali. The Minister of Lands, Urban Development in the central government, Honorable Migadde naye waali. Honorable Sise Namulondo, Minister of State Finance naye waali. The Honorable Members of Parliament, my brother, mukwano gwange nnyo, Joel Ssenyonyi. Oyo nno mukwano gwange. Bwe tukola emirimu eyo mu Parliament. The Honorable Members of Parliament, the ministers from Buganda Kingdom, religious leaders, the cultural leaders, senior government and cultural officials, ladies and gentlemen. Bassebo ne bannyabo, ndi wano era mbatuusaako okulamusa okuva w'ekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga Yoweri. Muzeeyi tasobodde kujja, n'agamba gwe rumba era nzize. Abatumidde era abaagala nnyo.
ampadde ekiwandiiko kiikino naye nga sinakisoma. Mukkirize mbasiime mwenna abazze. Ate era njozaayoze nange nga nze Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku kkula lino. Tewali kinsanyusizza. The Prime Minister of Uganda has made my day today. Ekinsanyusizza olwaleero kwe kusiima n'ogamba Obwakabaka buno tebwali baddewo naye Oweekitiibwa President ne gavumenti yaffe. Mwongere engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Ate n'onsanyusa n'ogamba ebintu byajja ebikyabulayo nange kantandikiraawo. Kati kaŋŋende ku speech y'omukulu kubanga yagiwandiise. Ngenda gisoma nga bw'abadde agiwandiise kuba ye abadde alowooza nti Ssaabasajja ajja kuba wano. Your Majesty Leonard Muwenda Mutebi II, the Kabaka of Buganda, Your Royal Highness the Nabagereka, the Katikkiro of Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, religious leaders, distinguished cultural leaders, all the people of Buganda, on behalf of the government of the Republic of Uganda and the entire nation, I wish to congratulate Your Majesty, the Kabaka of Buganda, Leonard Muwenda Mutebi II, upon the 33rd coronation anniversary. Thank you for the invitation you accorded me to preside over this momentous occasion. I wish to thank God for the 33 years of your reign since your historic coronation at the Nagarabi Budo in 1993. I acknowledge the NRM government's role in the restoring traditional institutions to champion unity and shared values. I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to the Katikkiro of Buganda, Mr. Charles Peter Mayiga, and the organizing committee of today's function for the job well done. I wish to thank God for the gift of your health, wisdom, and the stable leadership you have provided to the people of Buganda over more than 3 decades, that is 33 years ago. At Nagarabi Budo, we witnessed the historic restoration of Buganda Kingdom. This monumental event was born out of the shared vision between the national resistance movement and the traditional institutions to restore cultural heritage as a pillar of identity, morality, and social cohesion. The NRM government has always maintained that cultural institutions are not an obstacle to modernity. Rather, they are indispensable partners in the national transformation. Over the past 33 years, the Kingdom of Buganda has consistently demonstrated this truth.
Through collaboration, we have seen cultural preservation move hand in hand with socio-economic progress. Your Majesty's leadership has been central to mobilizing our people for critical development initiatives. We commend the Kingdom's active participation in public health campaigns, particularly the fight against HIV and AIDS and poverty eradication. These efforts directly complement the government's wealth creation programs, such as the Parish Development Model. True progress can only thrive in an environment of absolute peace, security, and the rule of law. The peace we enjoy today is a hard-earned collective asset. It is this security that allows our cultural institutions to flourish and our economic markets to integrate. As we celebrate this milestone, let us remember that our regional diversity is our national strength. We must continue to reject sectarianism sentiments and instead champion the greater integration of Uganda and East Africa. Our shared goal remains the socio-economic transformation of every household in this country. Finally, Your Majesty, as you mark 33 years on the throne of your ancestors, the government of Uganda reaffirms its commitment to constructive dialogue, mutual respect, and shared progress. We pledge to continue working together to build a prosperous, united, and secure nation. I pray the Almighty God continues to grant you exceptional wisdom, excellent health, and many more years of peaceful leadership. I thank you. So, members, oyo abadde ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ampadde antisse ettu mukkirize muno mulimu miliyoni 40 nzikwase. Angambye zino contribution ey'omukolo ogwa leero miliyoni 40 kanzikwase Katikkiro. Twongere engalo eza Prime Minister. Era tugenda kugumikirizaako bw'anaaba atuuse ku nnyonjo tufune ennyimba.